tubanirizaako basebo ne banyamwe naje musinzira okubanga mutulaba mwebalo kubanga gye muli mwebalo kubanga mutugoberera abasubscribinga n'abasharinga mbebaliza ddala mwebalo kubanga mukola omulimu ogwo lwalero tuzze tulina omukulu wano wa RDC Mulamba ate nga yaliko mu buweereza bwa local government chairman LC5 okumala ebisanja bibiri birambirira so ndi nayo olunaku olwaleero atwegasseeko tugenda kubanga tubaako bye tuwaya wabula nga tunaba kuwaya kasoke ne baze ba sponsor baffe bateekamu akasente bannaffe aba Shabak Ranch Daddies bebale nnyo kubanga batuwagira bannaffe aba Never Solar Suppliers nabo balungi ku bintu byonna bikwatagana n'amasannyalaze amaanyi g'enjuba muli kimba bayita ba Never Solar Suppliers balungi nnyo bali mu kibuga Mbende wano ku Main Street opposite Mayor's Garden ku roundabout ng'ogenda tuuka ku roundabout ng'ova kwa iwe webali awo babayita ba Never Solar Suppliers kansoke mbuze ku mukwano gwange wa Kasim Tours and Travel order from South Africa sebo okusaba business ogimpe njagala tukolagane musajja atuusa motoka atuusa masimu buli kintu nobobo yagala subula bintu kubijja South Africa bituusa wano Kasim Tours and Travel balungi nnyo so nolwekyo mukulu Kasimu nze nkusabye omulimu wano mu programu tuweka sente tulange naawe South Africa yo tuinayo abagoberezi baffe bangi ne mu Uganda okutwalizaamu gye weetaaga actually teweetaaga be South Africa beetaaga be Uganda ate awo wetusinga so ndina omukulu RDC ali ku kamera nsaba mundeetere wano tubeereko fembi bamala mundeetera ebibuzo ngenda mwocha kimu ku kimu ng'abiddamu kyemumanyi kaki pozi wali osakira UBC oli radio Buganda nze nasooka okwogerera ndooza ku radio Uganda okuva mu Greater Mbende kiboga kyankwanzi Mityana Kasana obagasseeko mwali mwogera ku byaki nga njogera ku byenkulaakulana ebiseera ebyo naliwo abavubuka secretary for the youth owabuweekula kati weekula bwe yali yeetegese ng'ekibbo ekituuliddwamu Mubende district olwaleero mumanyiko kimu mu mawulire tomukozesa nsobi mugezi mu mawulire tomukozesa nsobi emirimu gitambula giti emirimu gitambula bulungi abatulaba n'abatuuliriza amannya ndi Kibuuka Francis bazigattira wamu oti tuzigase ffenna kati mbakulisa Easter nebale kuziyitamu ennaku ezo ndiwe emituuma abatakimanyi mukitegeere akolerayo naye nga ndi RDC ow'Emubende bwenkyogera bwento kibuzaabuza nti RDC w'Emubende akolera emituuma bulijjo bagamba temuze president atera kuwa baganda bwa RDC sikimanyi nnyo eyo ndowooza y'abantu naye yampa okubeera omubaka we ng'omukono ogwa ddyo mu district y'Emituuma nga nze omuzaale akulidde Emubende akoledde Emubende ayasooka okulondebwa ku bwa RDC mu Mubende gye tulimu ku kifo ekyo kitegeeza bino bye bagamba mu muzeeyi taddiza Mubende balimba mwawo era mujjukira bwe baalangirira olukalala lw'aba RDC abafulumiziddwa mu lisafo gye yakola emyaka 2 emabegako Mubende yonna yabuutikirwa essanyu bakusanyukirako abantu ate si Mubende yokka ne Kampala abamanyi abawulira erinnya lyange wonna erinnya lyange lye lyabuutikira ne ba RDC abalala ng'abantu basanyufu nnyo ne bagamba weewaawo Museveni kyakoze tekikolekanga njagala kumwebaza ate neebaze n'abantu aba Mubende district abanteeka ku mwanjo okulaba nga niraana president antegeere bulungi kubanga okutegeerwa kirala n'okwagala okuwa omuntu ekifo kirala ate bayinza n'okutegeera obubi naye president antegeerera ku maanyi g'abantu b'Emubende abannonda ebisanja 2 ku district level obwa chairperson LC5 so nga nalyekeera kansala ebisanja 3 ku LC5 kati awo ebifo ebyo byandeeta nnyo ku mwanja okuliraana president n'abamuyambako okummanya obusobozi bwange era ku luno abaalondebwa waliwo lwe bagamba president alonda amala galonda abooluganda n'abako n'ab'emikwano yannonda ku merit kuba yasooka mbu tuyomberako awantu n'agamba bannayuganda bakyalonda abakulembeze bwe kiba ddala abakulembeze be balonda osuula otya Vincent Sempijja e Masaka osuula otya Nabakobe e Mityana osuula otya Kibuuka Amotero C5 chairman w'Emubende omuntu nga mbamanyi bakulembeze balungi
enkomero nagenda okulaba mu beyawa nga ntadde ku lukalala ngende nkola naye bulungi. Njagala kwebaza abantu b'Emitooma bannyaniriza bulungi nnyo. Emitooma eyo wali sensitive nnyo. Tomala gagenda nampale wali nomala gabekyangirako nti onoobeerayo bakusekula bakugoba bagamba bugambi Muzeeyi Museveni nti omuntu zaayo bannyaniriza emyaka giri ebiri ate bw'otuukayo balinga abakifudde ekyebyobufuzi nti pulezidenti n'agezaako bw'ati okukyusa Kibuukaamu nti okumugya Emitooma alitulaba akatufaamu bakwagala ate bwe boogera bwe bategeeza kunjagala nnyo ne bagamba obuwagizi bwe buyinza okukyuka mu ddakiika kubanga Amooti atwongedde mu omuzinzi gw'okwagala gavumenti. Ningamba wekiba bwekityo Mukama yeebazibwe era tukola bulungi kuba buli ggombolola waakiri ndoza ebitundu 7 ku 10 ebyamagombolola tutaddeyo project. Buli woyita osanga ate ffe twakozeseza engineering brigade y'amagye naddala ku project ez'okuzimba. Buli wotuuka osangawo entuumo y'abajaasi n'ogamba bano balwanyisa ani wano balwanyisa oluusi butamanya olw'okuzimbawo essomero secondary school balwanyisa bulwadde olw'okuzimbawo herese unit herese center 3 tuzimba herese center 4 tuzimba general hospital ndoza mu western region yonna kuva Kiryanongo kugenda Ekisolo eddwaliro erizimbwa ery'amaanyi eddene mu western yonna liri Mitooma general hospital era waliwo bajaasi be bazimba tuzimba headquarter ya district y'Emitooma ebadde yayimirira nga ebuliddwa funding naye njagala kwebaza president generally bwe natuuka mu Mitooma yassaayo obwesige bungi buli sente ezisaba okukola Emitooma ziyingirawo okuba bamanyi chief monitor ye Kibuukaamu zijja kugenda ku ground. Tweyanza nabagambye ono ku mawulire mulalamu omuwulidde anvuze eddakiika 7 nga soogera ng'ayogera bibye kati awo munnaye faawo tetuba nabo bwegerere kale tugenda ku kintu kya waliko kyamani LC5 oli kati RDC oyo bonna buweereza bwa local government muli wansi mu bantu naye abantu wansi bakaaba temukoze service delivery wekituuka wano Emubende obubbi obwenkukunala nga twatanise buziikuula ate bwo buyitirira siyenda kunenyeza bubbi bw'Emubende kuba siyebwe abulimu emabega sigwa RDC waabo sigwe kyamani LC5 naye gwenge yaliko mu LC5 kati atoli kwa RDC wadde walala obuzibu buvaawo abantu tuuka wansi okubona abo n'okutuuka nga tebafuna buweereza kuba kati wano abantu abatulaba balina ekintu ekibajjira ti buli mukozi wa gavumenti mubi buli mukozi wa gavumenti mubbi buli mukozi wa gavumenti ali corrupt wadde gwe ebbanga tono lye namala naawe nyiza obutakuchifuna na mundowooza yange naye obuzibu buvaawa ku bakozi ba gavumenti yammwe gy'oweererezaamu enguzi nefuuka enguzi Mwami Museveni yatuuse n'okupraisinga yabadde message ya Semwogerere ku corruption namugaa weebala ogedde ku corruption obuzibu buvaa ku corruption mu gavumenti ya Mwami Museveni. Mukama wange njagala mpozi okubagamba enguzi evudde wala era katugende ddane ku lwa Yezu gwe tujjukira yakazuukira mu nnaku ze tubaddemu Isikarioti bwe yakulaga omuze gw'obuli bw'enguzi ogw'enkunala n'abantu ne bakitwala nga bizinesi nti bw'okola nga Yuda Isikarioti n'ofuna ekikutiya kya zawabbu ogaggawala mu kaseera mpaawo ekaaga kati n'abantu balina endowooza eyo mentality bw'agwa mu kafo ayagala ya resources zasanze oba ttaka senti bwe zijja ayagala akukute nazo naye munajjukira akaseera yadde wamala nange katono nabakozesa nnyo buli senti lwe zaatuukanga nga mbakowoola mujje wano nti kikijja mujje mbawa amawulire g'abantu nenyanika senti nenzisoma nimbagamba zino za ddwaliro ly'egindi zino za luguudo lw'egindi zino za ssomero ly'egindi zino za musaala zino zijja kuba mwalaawo ensi w'enkiiko z'aba LC. Ekintu ekyo obwerufu mu senti kitufudde abatakola kifudde gavumenti ng'enjavu abantu balowoozeseza abakulembeze balowoozeseza abantu nti gavumenti njavu to that extent gavumenti tebangako njavu njagala kukibagamba senti ziyinza obutamala byonna ebyetaaga ebyetaagisa mu kaseera ako naye ziba ziriyo gye ziri
ezisobola okutuuka mu kiseera ekyo era abantu ne bagamba weewaawo kuba kibi nnyo okutugamba mu kiyungu teri kaliyo nga toleese sepiki ne tugiraba tetuwulira ngeri yakwoza essuwaani ennyama yaweddeyo kati katuwulira abooza nga booza essuwaani ezaaliiriddwako otulowoozesa nti tewali kantu konna naye nga gwe tulaba akabuto kakoze eki kakukazimba ojja weekombakomba ebirevulevu bijjudde supu so abakulembeze abamu bali ku levu eyo ey'okumanyisa public nga bwe watali resources ate nezo eziriwo tebazoogera tebalagana mirimu gye zikola bambi osanga n'abantu bazimba waliwo we bazimba amasomero waliwo we bazimba amalwaliro naye ng'abantu tebamanyi kikigenda mu maaso awo tebaba bayita kubategeeza nti tulonkinga ddwaliro wano lye tuzimba tetulonkinga ssomero wano libadde teririwo naye gavumenti yatuwaddeyo senti bweziti abamu balina ne fitina ku gavumenti obutagifuula popular mu bantu nga bagamba ne bwe tutayogere kasi essomero lizimbwa lizimbwa libuulire bannannyini lyo ne source of funding sente ezo zavuddewa okujja zitandika akasomero wano akasomero kano kanaamalawo senti mmeka olw'obutagala kwogera muwendo guli osanga ebya contract bino birimu obuyaayi era pulezidenti wange waliwo lwe mwegayirira lwenjagala akkirize projekiti zino tuzijje ku contracting level tuziteeke mu bantu tuteekewo akakiiko ka project management committee tukateekeko buli banga liri just founded school ab'amadiini agamu benkanya nnyo b'amazima afuuke chairman w'akakiiko ako balabirire bakostinga ebyetaagisa ku ssomero eryo bazimbe essomero ojja kulanga tufisa ne senti nnyingi naye ebya contractio mulimu ez'amagoba ga contractor mulimu eza VAT ze baagambye ekyo tukikkiriza withholding tax ne balyoka bagenda seminti akakisawo tukamanyi ku mitwalo 3 nosanga nga kali ku 6 oba 7 mu contract niwesanga nga tipa y'amayinja y'emitwalo 2 ng'egenze ku miliyoni tipeji kakati jjukira singa akakiiko akafa ku mbeera y'ekitundu kabuuza nti gwogenda mmojja wa seminti w'omukaaga kakati ebyo byonna bitutidde enkola sigamba nti kibi ekya contract kubali etteeka biri mu PPDA nga bw'owulira akakiiko akakulira ebyokugula n'okugyawo ebikaddiye naye singa tuteekawo enkola kati ennaku zino bagiyita force on account force on account nekozesebwa mu bwenkanya singa tuzimba ebintu bingi nga n'abantu babirabanga ne gavumenti erabika nnyo mu bantu okusinga kati we kiri ekyo ekintu ekyo pulezidenti yakikola ku nguudo twali nakasero twali ku kabinkano ka gorodi w'ebikitumbi ebiseera ebyo wenamuleeteramu ekiroozo ne ngamba Mr President watwewolera ebyuma China naye Mr President birungi ebbanja eri abantu balirabanga lya muggundu kuba yabyekopa nga tulisasula emyaka 5 egirijja ne mugamba yadde ebyabanja ddene lya bbanga ddene naye bikutukanga bikajjo bya goowa Mr President singa otwewolera ebyuma ebigumu era ebbanja eryo tulikiriza nga bannayuganda kiwali aliriwakanya ne tufuna ebyuma bya Japan ebyenguudo ne tukola enguudo z'abantu nga tuggyemu ekigambo contract ku rural roads feeder roads ojja kulaba ekitiibwa ky'olina mu Uganda omusajja mwebaza kirowoozo kyange yakikiriza n'ayita General Katumba Wamala by then yali minister wa works wa state minister n'alyoka alagira batandike process ne PPA gundi principal private secretary n'abalagira mutandike process eyo idea ya moti erimu egumba turabe nga tugura ebyuma ate tujjewo ne mugamba tujjewo ne contract ku nguudo nkomero nabwe yabireeta n'atulagira nga abitukwasa tujjewo contract era ekigambo ekyo njagala kwebaza kyakoze mu Uganda jukira wano erinnya lyange tolimanyi ndemanyi nina ekintu kyobadde oyogera Semagudo lyava kukuba nti tujjewo contract tuteeka buteesi mafuta ne tugamba luno olugu amafuta gano gajja kukomeka yebe gano gajja kuvaawo gagende butologo gano gajja kuvaawo gagende Kasambya bwe tuti olina statement gyoyogedde nyina ekinzijidde obutannawunsinga funds oba sente zizze bannansi kumanya nti kati mubende batuwadde zino akawumbi kajja waliwo akawumbi ke baatuwa wano ak'enguudo ako
naye babyogerako omulundi gumu tebatubulira na nguudo kisigenda kukolebwa mu Kawumbi. Tukiraba ng'omutegeevu weebuuza Kibuuka yakozesanga senti mmeka bamuyite Semagudo. Nakoze twalinga ku miliyoni 3 oluusi ne batwetondera tezaalabise naye zajjanga nga ziri resi 300 million shillings kati bayongerako miliyoni 7 making it 1 billion. 1 billion yandibadde ndowooza n'obuguudo bwonna bwe mulowoozaako nga bwandiyitiddwamu tipa mu byalo eyo singa bulime nga tugyewo contract ate era nga tubategeeza zino zijja kukola bwe ziti kuba nali abakozi bange nabatuuka ne mbagamba tuteekemu lita 10 ez'amafuta lita 10 ne mbagamba ziteekwa okukola ng'okola right grading ludda n'olima n'oludda kilomita 10 ziggwayo n'olima omusajja n'agenda n'akomawo n'oludda n'alyoka ayisaawo okuttaanya ebisubi ebumbe mu luguudo lita 10 zisobola okukola kilomita 10 bwe lubanga oluguudo teruzise nnyo. Ekitegeeza akawaayiro mu ssente z'omusolo akasingira ddala otukuba kali mu kontrakiti awo mu kontrakiti awo ate n'obutaatula nti Kabanda Jose namuwulira agamba enguudo za gavumenti ze bakozesa obuwumbi 3 yakozesa miliyoni 2 n'azikola n'ayiwawo n'emmala n'amaliriza nga agoli mu kadde kyenjogerako singa tukola bwetutyo singa Uganda yonna etemagana bweti naye ekigambo contract ajja n'abala ebintu ng'abibalidde mu ngeri yakufunako buli kimu n'akikubalira mu kufunako okwo kulimu ne bana abamwesigamye kakati nidda akaseminti kandibadde kale ku mitwalo 4 omulungi alayi kuba kati w'enabbi naye kakole gandibadde 8 kakati nene sayini kati mulimu n'olulimi olwa sayini language lwe tutategeera lwe bateeka mu contract ezo ate bambi yeteeka PPDA Act bweragira omuntu n'alangirira ne procurement waliwo akakiiko contract committee akagaba kalimu abakozi be bagenda okuwa contract oyo contractor bano era baamuwadde be bagenda okulabirira omulimu gwe bwe banaasanga mu bisibe tebateekwa na kuvunaana kuba mugundi mulimu contractual arrangement mulimu ekyabwe kye baasirikidde ate be bamuwadde ne contract ate talina bw'anabanyaga kuba n'enkyayagala omulimu songa luli walingawo tender board ku ma district tender board najo ne bagulumiza nnyo nti erimu ebyobufuzi bingi naye nga beerabidde nti ate n'abantu batekinico ate nabo babi. Nina ekintu kyenjagala okubuuza waliwo olugambo nti RDC mwekobaana ne bachairman LC5 mu kutunda ettaka mu kukola obuntu obw'ekiferefere bwonna nti otwana extent juzi waliwo RDC gye yagenda eyo commissioning ekizimbe wali butoloogo n'agaana kicommissioninga oba wali Kayebeeno n'agaana kicommissioninga nga bakizimbidde ku mutindo ogutali gwamu ggulu ekintu ekyo kati gw'oli mu office bbiri ze wali obaddeko emu kati ogirimu kituufu wabeerawo ddiiru wakati wa RDC ne chairman LC5 kubaako bye bawulutanya kuba yabanga president we district bwe kinaabanga waliyo RDC akola bw'atyo eggwanga liri mu katyabaga naye RDC omulimu gwe kukiikirira president tujjukirize ye yalangirira bw'aliteeka mu nkola kino ne kino mu manifesto ya NRM kakati bw'ogenda ku lwa president ogenza okulaba emirimu president ye yayeeyama okukola commissionize mu linnya lya president gikolebwa okommissionize essomero eddwaliro tulina launching ne commissioning ne handover kakati tugenda ku launching we tuyitira abantu ne tubategeeza ekigenda okukolebwa banga ki senti mekezi kirimu baani abana supervising omulimu ogwo ne tukibakwasa nabo basuuleyo eriiso baleme kulowooza nti gwa Museveni kakati Kibuuka obeerayo ku lwa president yadde Museveni tomulaba naye Kibuuka nga RDC kati Museveni akwasa abantu omulimu nga bwe yabasuubiza mu manifesto kuba teyalaga byalo naye ku luno ekyalo kirabise we mutadde essomero oba muluka oba muteekayo secondary school egombolola oba mukola health center for constituency level kati njogera mu Mitoma tuzimba General Hospital esinga okuba nti ejja kuba nene mu Western region kakati ebyo byonna mbikwasa abantu tubironchinga
kulwa president kati ate bwe weekobana ne chairman ngamba ne kao tuletemu ne procurement committee katujite contracts committee oba olidde mu mukama olukwe olina kubanga webabuuza akana n'akataano lwaki sente ziri bwe ziti ne bakulaga project profile nga bwe baagi profiling ebya contract byonna tobigenda namu kubanga bakakasiza nti omuwendo gwegwo iteeka bwe liragira naye nkugambye nze kinnuma sente nnyingi okugendera mu kavuyo ka contract kubanga tujja kuzikyusa ate bwe batazisaasaanye nga bwe kiragiddwa kiba kumenya amateeka naye gwe mu mutima ng'ogamba sente zino zandikoze kinene okusingawo ebyo tubirekereza naye n'ogenda okwasa abantu project eno government ya Uganda erembera General Dr. Yoweri Tibwabula Kaguta Museveni nga president ebakwasize ekintu kino ku senti weziti kya kuyamba okutumbula ebyenjigiriza bwe libasomero mu kitundu okutumbula ebyobulamu bwe kibaddwalire okutumbula ebyentambula tambuza ebyobusuubuzi bwe luba luguudo bwe kiba mazzi okugoba amazzi amabi mu kitundu agavaako obulwadde obututwalako sente nnyingi mu malwaliro ekintu ekyo n'okibanyonnyola bulungi launching eyo eteeka abantu mu kifaananyi ekigamba maama gavumenti bambi ng'etwagala etuweereza kino kati nkugambye ebitundu 7 ku buli 100 mu disitulikiti y'Emitooma gyendi tukola project ez'enjawulo amalwaliro masomo era buli woolaga mu Mitooma olabawo akabuguutano b'omuggundu gw'enkulaakulana era bagamba nti mu Uganda wayinza okuba butabayo disitulikiti ekulaakulana nga Mitooma naye kiva ku ki tulonkinga tukomissioninga ngenda ku radio buli lwakusatu radio Voice of Ruhinda yaffe nembategeeza kino ne kino oluusi ngenda ku BFM Busenyi Fama mbanyonyola television tuina Sky TV kati yaguliddwa wekitiibwa ennyo right honorable deputy speaker waffe Sky TV nenteekako ebikwatagana ne project zonna eziri mu Mitooma abantu ne babiraba ate ku ground babiraba ne ku TV babirabye kati ndi wano njogera byenjogerako tewali akiwakanya ekintu kyenjagala okubuuza bw'otunuulira gwe ngaaliko mugalo ku gavumenti oli mu office ya presidency obwavu obukudde jembe mu bannayuganda nabe nga bamusonzi olunwe balusonga mu president Museveni gwe yaliko kubanze kyemmanyi ku kibuuka amoti omanyi okweyambula ekitiibwa ky'okuba kibuuka ne weteekako mu kifo ky'omuntu oli ewa bulijjo kubanga ekyo kikubaddengamu ebbanga lyonna obuzibu buva ku ki kubanga buno bwavu tuba tugenze bwe tuti tugenda akaseera akazibu isita wagira by'abantu babadde okukyakala kwabadde ku tono kati ekimu ku sente za cash zinzo obutalabika nti weziri era ekyo abantu kye basinga okupimirako enfuna ne bagamba obwavu bungi oba tugaggawadde kati abaavu balabikanga abangi ne bagendere batoniwa bwetunulira projekiti eziteereddwawo puroguramu ez'enjawulo eza gavumenti zeteekawo ziyambe ku bwavu mu bantu nyingi PDM sijyogereko nnyo naye egenda mu maaso emyoga gyaliwo oweeke nadizi byaliwo twalina entandikwa tulina youth livelihood project ku bavubuka abavuka nga babawa senti kati ekyo ngenda kukigattagatta ebintu ebyo byonna ne bwe mbyogerayo ne mbimalayo omwagamba ddala ebyo byonna gyebiri weekanga abakulembeze abamu babyezza wanewammwe wano nawulirako ente ze naleka mu budget ente bwe zajja abakulembeze ne bazigabana kati omwavu ayali yeetegese okugifuna teyagiraba ente eyo ziri mu bakulembeze ani asaana okunenya abakulembeze awo mu kibuuka bakulembeze era yandibadde RDC yandibadde IGG yandibadde abantu ababulijjo nga bakubye enduulu oba kyebayita whistleblowing ate abantu ne batya okweyogerako kati ojja kusanga omukulembeze nga mugagga nnyo nga bali muliraanye bakulembera babamuwana akalulu bawunya nnyo obwavu nga yawunya nnyo obugagga era nga ababaavu be bagenda ne babba n'obukoko bwe obuyitira ne bugenda mu nsuku zaabwe n'abateeka mu kkomera
ng'abalanga obwavu n'empisa embi ez'obubbi kyokka yalinga abakama fountain y'okuvaako obubbi bwe bakola mu kitundu. So njagala kugamba kitegeeza walina okubaawo enkola entuufu erondoola abantu bano of course abalinga abakwatibwako nti be batutuusiza ebituyambo tujja mu bwavu. Kati oyinza okuŋŋamba nti PDM teriiwo ate PDM nga yagirira baavu ennyo. Emitooma buli muluka twaguteeka mu miliyoni 18 for the first phase. Kati ziri mu bantu mu saturation. Era ngenda nendabanga abantu wabula obubi bwabwe ate abantu abamu bazituusiza mu mabaala nga batandika okweyozaayozaako. Essubi lyabagwamu abantu abo. Kati abantu bazikozesa abamu. Era bw'otuuka twalambuddeko waliwo omusajja Peter Karukulu ataliwo Esemba Bulelero n'ow'Emitooma. Natuuse ewuwe bwakunyumiza PDM n'olaba embuzi yagula 3 zaakazaala 5. Emu yazaala 2 endala 2 endala 1 kamu. Kati already ayina embuzi ze 8. Ate ebibuzi birungi obirabira ddala. Kati oluvannyuma lw'emyezi zijja kuwaka. Mubanga tona ajja kubanga ayina ekisibo ky'embuzi eziva mu PDM. Ekitegeeza waliwo abaganyuddwamu. Waliwo omukazi ye yagamba nze kyali ekizibu kyange kufuna miliyoni nteeke ebigimusa ebiri loko organic mu lusuku lwange. N'agamba naleeta loole wano n'enjuwa era mulaba amatooke gange manene kati olw'okuba PDM. Era kati ettooke eryali ku mutwalo nditunda 2.3 already amagoba galabalira ku level niyo mulala tajja kukikunnyonnyola nti obuzibu busingira ddala we buva bwe bannabyabufuzi abajja mu offices ate nga bali presentinga government okulema okutuusiriza ebintu by'abannayuganda enkumu ne beefaako ng'abantu kubanga bw'obanga oli mukulembeze bakuwadde sente for a particular program iranga bakunyonyodde guideline ensengeka yaakyo ejja kukola bweti ne bweti ne bweti n'obissa mu nkola mu bantu lwaki tebakyuka naye olowooza lwaki olaba obubbi buno obuli bw'enguzi nga bugenda mu maaso mwami Kibuuka RDC obuli bw'enguzi ne bugenda mu maaso kuba kati kubanga kulya nguzi sente za bannayuganda ate oli aziridde gwe bw'okikwata n'okigatta ku Bobi Wine kye yakoze ku mpuuga ng'amaze otegeera alidde enguzi lwaki mwami Museveni takuppa nkola eno ng'akwatirawo n'akuyoolayoola n'akuteeka ebbali tonyumya ebyo simanyi oli munene ewamwe lwaki mwami Museveni ye takoppa kubanga ffe abasinga tukiyinza kitunuulira mbu simanya bandi mu kutempola nedde omubbi asigala mubbi mwami Kibuuka olaba mwami Kibuuka nti oli RDC bwoti olumye ne tukusanga ng'obbi akakoko totusuubira kujjukira nti oli RDC kitegeeza buli mubbi alina kukwatibwa nga mubbi olowooza lwaki n'enkola mwami Museveni ye tagikoppa kati Museveni tasula buli wantu yes ayina ba RDC tebasula buli wantu kyokka buli mu katundu kaliko omukulembeze waliwo omukulembeze oluusi alemesa waliwo abakulembeze kati juzi kangeze kino kizibu nnyo n'okutegeera nasanga Emitooma batuula kanso 4 etteeka liragira at least 1 in 2 months wandibaddewo kanso ya district etuula okucekinga district bwekola ki bwetambula kati niwesanga nga abantu babasibidde mu kanso 4 ebbiri zino zifa nabagambye bwe mmala emyaka 3 Emitooma tuba tufiiriddwa kanso 6 ezo zikola financial ya namba kiba kitegeeza tulina bye tuyisaawo wano nga kanso tetegedde ekiikirira abantu era okuolu natabukidde mu lukiiko ne ngamba siri muteesa wa kanso nendi muwabuzi kino ekikolebwa Emitooma sikikiriza Mr. Chairman the other time wangamba sente zaali tezimala nenkugamba okkirizibwa okuwandiikira minisita akuwe olusa oluspendinga beyond 20% of the previous financial year nagamba kandi ekyo n'okikola omazire kureeba sente mbali ziraruga ne mugamba teziri mu budget ebiseera ebyo nalina akatuuka sibigende wala nenzikiriza omwaka ogwaddako ne bagamba anti waliwo crisis biki ne mugamba kiki nti revenue teyayeyongeddeko era tujja kugendanga buli lwakisanga ne mugamba am not comfortable with that arrangement kirabika bwe buli bw'enguzi bwennyini ate gwe oli kafulu mu kulwanyisa enguzi bw'oyisaawo emyaka 2 ejja financial yanga abantu batuula mirundi 4 mu kifo ky'omukaaga that is corruption nagamba Mr. Kibuuka onkyengeje biki ne mugamba nkukyenze ku luno kati tubadde tukola budget y'omwaka ogujja
24-25 era nagenza okusanga mu plan akikyategese nagambye Mr. Chairman, Mr. Speaker, mpa olusa njogerereko wano, sirija kulinda muri max za RDC nga tumaliza olukiiko. Budget eno njagalamu enkuŋŋaana 6 buli myezi 2 kansa ekyo kintu gwe balabe bakansala tebakisanyukira. Bakansala ne bakuba enduulu era omukwano gwe nina mu bakansala tegubangayo ku RDC mulala yenna. Bagambye otuzibuddamu ne mbagambe etteeka ligamba at least one council meeting in 2 months, meaning 6 sittings in a financial year. Buli myezi 2 kati bw'okifudde etteeka you are legalizing an illegality. Sente zijje zirina okumaintaining. Chanti sente ziri okonze tugende ne ngenda mangu konze tugende ku executive muina so much money. Lwaki temutolayo so much money ne muzigatta wano netufuna kanso 6. Kiteke awo bakolera olukujulu kakati executive negamba tulina kutukiriza mandate ya executive ngeteeka bwe liragira ne ngamba ate kanso bwenjogera ku kanso ne executive ani asinga munno obukulu nebera argument ya maanyi nembagamba kanso ye supreme body ya district. Kanso etula mirundi 6 gyokka ebirala ne byakulekera nendyoka mugende ewala nemugamba Mr. Chairman, I know where you survive from. Mwina facilitation under every project ejja mu district. Lwaki tokkiriza kanso netuulako emirundi gyayo 6 naawe n'ogufunayo z'ofunyeyo amafuta gaga amasamusamu ate n'ogenda oweeyambisa ku za project ezinabazize eza 5% monitoring component. Abakansala we bategeredde ne bagamba wama Museveni kyeyava alondamu oti omusajja yakozeeko mu local government. Kitegeeza n'ekyo ekizibu kikyali ky'amaanyi baladisa abagenda mu bifo nga tebamanyi buweereza bwa local government. Kyakabi nnyo, kyakabi. Kubekyo kati ngwa oli ordinary person ayalondebwa ovudde ku mukyalo bakuwadde obwaraje ebya local government so bitegeera ebyo bakuyisaawo bakoleramu obubbi bungi. Kati oyagala singa olina obuyinza obukubira bakansala bonna abakanso y'emito basanyukidde ekintu ekyo okukakana ne bakakasa waka plan ey'omwaka ogujja ng'erimu kanso 6. 224 naye badde bakiisizaawo ng'ate chairman tayagala twogerera n'atuuka okwogera mu kanso nti ati sipiika ninyenda kulabula RDC tasayine kugambira mu lukiiko omwo nka memba w'olukiiko tali memba namugamba no RDC can advise can guide bw'araba tugenda mu bukyamu. Kati ekyo kyasitukiddeko awadde ensonga etuwabula era tulabuse ku nkomero ne batandika okweteseza nze olutalo lwogenda ofuna n'ekyamanero sifayo bw'oyagala okolagane naye ng'ate mubuzaabuza bannansi oba mukyamu nnyo ne pulezidenti oba tomuyambi ntegerekese. Kati kanso ez'emirundi 2 emyaka 3 ze kanso 6 zigenze mu bantu batono nyamba executive kanso tetuula ate n'owulira nga chairman yemulugunya aliwo abashuma aliwo omusajja akayiruka na sente z'ebigoma tukazimwa because to concentrate nze ebintu ebyandikuyambiddwako ne kanso oba ne komiti ya kanso ate obyefuduuridde byonnolowooza ojja kubikola omu nga tewali akucekinga. Kati weewadde okuba nti gwe abasiraamu tulina abasiraamu ne basala ennyama ente obulago ate n'afuuka mubaazi n'atwala ey'obusazi n'atwala ey'akabuuyi ey'ababaazi bwe bituuka mu bbucya nga yatematema atwale n'ez'omwana yandibadde atematema ekyo kiba kikyamu. Kale omukulu ono nabagambye ebigambo abiri n'ate amanyi what to talk tayogera mbu ayogera just bintu. Kino ekibuuzo kye ngenda omubuuza kiri outside the office of the RDC kubanga wadde ali mu office ya RDC yaliko munnabyabufuzi era nga munnabyabufuzi. So ekibuuzo kye ngenda omubuuza sikimubuliririza mu mutima gwa RDC. Saagala abakomentinga muga RDC nayogera bwa no. Kati wano nze nganze moderator nkimugjeeko era saagala mubeere bantu ababuzaabuza kino ngenda kimubuuza nga former LC5 wa district ye Mubende. Kati kino kye ngenda omubuuza Mwami Kibuuka twakuulira ngo wana mwami mu 7 n'ogamba ne bwafuga emyaka 10
temukaina mu mikutu jamu nagane bwafuga emyaka 10 mwa Museveni yetaaga eggwanga lino bw'otunulira ebigenda mu maaso sijja kuteka ku saidi ya mwana ono omuhoozi ekyatova ku main gwe muli bw'oba otunda President Museveni tewandirowoozezza nti tufuneyo ku president aleete ku kuweereza obulala naye tulabe bw'akola okkiriza nti katukyalina kugenda mu mugongo gwe tugoberere olwaleero Museveni nze ate kankyuse kumwogerako ndi mukatoliki tugoberera bayibuli byegamba bayibuli eyo ne bwerimala emyaka n'emyaka tulisigala twagala kereziya era nga tugirabira mu bayibuli yo kati Museveni mutadde ku level eyo Museveni obulungi bwe tebulina nkomerero wabula Katonda agiina enkomerero ya Museveni bwe kiribanga agambye Museveni va ku ntebe n'akatayiti kalisala nga takyali ki president era nga bwe tasala nga afuuse president Museveni olwaleero bwe ate kati ontanudde ng'ensi yonna yakuŋŋaanidde Uganda wano abazungu ba Amerika baki ne bajja mu Naamu ne bagamba twali twafiirwa dde omukulembeze omulungi abakulembeze nabo beezudde nga tebalabangayo mukulembeze mulungi abasinga nga Museveni ne baleka nga bamunaanisa ogutiibwa nti gwoba otufuga emyaka 3 nga yegwe chairman by the way kye yakoze kye nakalabyeko ebirala bingi byatandise okukola nga avudde ekyankwanze kusinkana bakansala abaali ennaku ezo naddu nabuuka akanyonyi ke nadde entebe asinkane Sudan etabanguse enjuyi ezirwanagana zizza okunoonya amagezi wa General Museveni natunuulidde nga atudde n'abasajja bali n'abakazi neŋŋamba Museveni Katonda teyatuwa muntu ono alimu obwakatonda obulala tukagamba Katonda talabika naye ndowooza yatuwa omusajja ono ng'amutaddemu ebintu bye byeyandikoze nga Katonda Museveni abikole mu nsi kati bw'aba afuuse chairman w'ensi yonna G77 plus China bwe batudde nabo ne beerabamu nga tebalaba abasinga yadde omusajja alina ebintu byakola bingi ne bagamba era Museveni gwoba okola ki kati olwaleero ngwanti eddalu eri ewaffe mwankale tugamba sanandoho akawujje bwe mbandika eddalu yinza okumukyala nsigala mwagalira ku level eyo eggwanga Uganda liri mu stability economically olabanga tuli baavu yes n'obwavu bwandibadde bungi nnyo singa teyasawo policies ezituyambye wakiri okugenda nga zikkiriza ebyenfuna mu buli maka ga muntu kati alwanirira buli maka so mu capitalism yandibadde aleka abagagga ennyo ne bagaggawala bokka nga tawuliyagala nakumanya baavu kye boogera naye kakati ayogera lulimi olw'abaavu ng'ayagala abaavu bave mu bwavu babeereko wakiri emmere gye balya n'okutunda beyimirize mu bulamu bwabwe bwa bulijjo pulezidenti bw'atuuka ku level eyo mbasaagala ddiba lya muntu mulala lyonna lirabike mu ntebe eyo osanga ayinza okujja nga tabitegeera nga bwe njogeddeko nti naawe okimbuuziza gamba waliwo ba RDC abamu abatabitegeera ku level eyo nga ate gwe yaliko mu local government n'oba nga obitegeera yes kati omusajja ategeerera ddala globally ekyokulabirako nkuwadde bakulembeze banne bayevuddemu ne bejjamu obwesige ne babuteeka mu Museveni nsi yonna kati bwatuuka olwaki okyakeeyanira ki mu bukulembeze tufa kyenjagala nkifuna kubanga nebwe naanajja tajja kukuleetera mmere naanajja tajja kukukolera nguuto nga tayagadde tajja kuzikola naye bwassawo polisi ezitambuza eggwanga litambule mu bende yaffe ennaku zino bwenzija nabagamba nga ndese sente wano mwandimpadde n'obwemupiika ne tugifuula hafulanda mu bende yaffe sente ezo naleka zituuse nebaza Ssekivivu meeya zisobodde okusibwa mu nkola kati enguudo ezo wezitunulira golaba ziri ku mutindo gw'enguudo zetwetaaga anti ate nandigambye mutindo ki twakeberera ku mutindo ki gwe twagala gwe tuba tuleete mu bindi oguliwo badesigninga ne bazuula nti eyo ejja kukola era enguudo kati nnungi tulinga bakazijjako engalo sinalambula ekyo kiyinza okusinzira oludde wa prime minister ojja kumbuulira olweka kumiro lwakolebwa Chinese of course lwa Chinese naye lwakolebwa mu biseera bye bimu kuba ne sisi muno yina ze yakola sisi ye yakola ziri eya China kati mulimu n'abawusi media abawa contract ene ya Salimu Sale eya gundi bagiyita batya ampas nayo neekolako ezimu n'ezimu nazo za sisi naye otunulira oludde kakumiro luwo mogose luweddewo kakati ekyo tugende ku supervisor
tugende kubaani ababalirira materials ezinateekebwa ekizibu mu bigambo byo byonna oyogerera ddala ekituufu naye nakubuza ekibuuzo Mwami Museveni lwaki tayambala eddiba lya Bobi Wine nga bw'alaba akoze ekitali kituufu amukwata ku nkoona n'amugoba lwaki amuwa embejja eddiba lya Bobi Wine naye saakigenzeeko ate okinkomerezaawo kankyogereko bwe kibanga etteeka ligamba gamba contractual njogedde nvumirira contract enkola yaazo etubba ate ge mazima naye ate etteeka lyayisibwa parliament ya Uganda okukijjawo muina kudda mu parliament process kakati nebya Mpuuga ne Bobi Wine nga kiri mu rules of procedure za parliament nga bakifuula tteeka lyabwe nti omuntu bw'ati agwa bw'ati ajanga kufuna akalabo bwe kati eryo tteeka tekiriyo parliament teyinza kukola kitaliyo anti kubanga parliament teyinza kukola kitaliyo ono wekasese Ingrid tulinawe y'omu ku bagamba tebaafunayo wadde kantu konna ono omwami ono Ogengala Tigo y'omu ku baali mu ekyo ekifo tebaafunayo kantu konna kakati Damulira wano omugenzi yali chairman LC5 so ne Dr. Moije yali chairman LC5 gundi Damulira Emmanuel teyafuna musaala gwa LC5 songa Dr. Moije bwe yajja yafuna ki omusaala ne bagula n'emmotoka ne bagimuwa yagivuganga kuva Mtyana najje mu Bende nze bwe najja ate n'emmotoka teyagulibwa district motoka yampeebwa government ya wakati president yazitukwasiza Kololo nazitukwasa nti tugende tuzikozese kati emitendera egyo gye tuze tuyitamu ate totuza mabege teeka likolebwa nga likolebwa bajja anti ono aliwo tebamugamba tagenda zifuna Ssenyonyi nti naye ajagenda bafune we batuula baziteeseze balabeke bamuwaayo kakati ekyo bwe kibanga waliyo mu provision ya rules of procedure waliyo okuteesa ku muntu ekyo kirala naye bwe kiba by police tekiri by police bwe kiba by ono yamugamba bamubuuza waayi akasente ke wafunye nange nga Ssenyonyi ngenda kafuna n'agamba mujja genda mufuna akasaka we mutuula nkozeseza kyakasaka naye mujja sisinkana mutuule mulabe omutemula gwe banaakuwa kakati ekyo weebale kukireeta ente zenkanziddeko ez'emubende twazigula netugamba tujja kuzigabira abantu n'amanya abamu twabaleka tugawandiise n'abamu tunga tubawadde oli bwe yajja n'akyusa ne bateesa ente akati zidde muffe abakulembeze kati ekyo waliwo womuvunaanire era tewalina tteeka womuvunaanire naye kikusigala kibaluma ng'omuntu kati bwe kiba baateeseza ku liva eyo chairman LC5 yakyusa ente zalina okugenda mu bantu ne basalawo nti bakulembeze basooka nzijukira ku district Kisaaki gye yalina twali tuzigula nga tugamba bana abatafunye ku luno bafune olujja waliwo institutions ze twali tuteekako obuteeko okuwanga abamu kubeebaza abamu kubawa bafuuke ba model farmers mu kitundu Reverend Canon Dibya wano nga awumula nga tugamba tulina n'okumwebaza enkolagana gy'abadde atulinamu n'emirimu gy'atukoledde naye bwe najja okubuuza nga baazigabanye abo nga tebabawadde naye nga tewali musango kuba bwe baazuula ne badda ebbali ne bateesa kikye banaakola era ne bakikola ne kinyiiza abantu ne kisanyusa abantu ntegerekese kati n'ekya Mpuuga weekanga baatuuka ku level eyo mu budget kanaabamu nti kanaabamu ne bakateekamu bwe yali avuddewo ne bagamba mu kuteesa kwaffe mu mulembe gwo twateesa kino ne kino era akalaboko kaako n'akatwala ekyo si musango muzikirize mwenda basibulira wano ono Kibuka bw'atandika okwogera mumanyiko kimu n'essaawa tuyinza ziweza wano ebbiri mukama wange bw'akyayogera era emikutu gino kyenjimanyiko kujoogererako era bw'okyaza anaakubuwa nga atunula butunu abantu beewuunya ate baleese wakyoyo kale olina akagambo kakasembayo bugambo bube butono obusembayo obusembayo njagala twagala eggwanga lyaffe nga tusooka kweyagala twagale baliraanwa baffe twagale ebitundu byaffe ate bwe tulaba abakulembeze nga balina ensobi ze bakola tubagambeko ate era mu kulonda tulemenga kucamuukirira bucamuukirizi tulonde with a vision nti ono leero tunaamukwasaamu kaki ak'okulaakulanya ekitundu kyaffe ate ebyobutebenkevu anaabikwata atya tubeere nga tulumirwa eggwanga lyaffe n'okwerumirwa buli omu yeerwaneko obwavu
Gavumenti ekuyambako buyambi abamu abagamba nti tetuwadde gavumenti teriiwo kuwa nnyo wabula olina okwerwanako ku fayiro y'enfunayo bw'omala okwerwanako gavumenti weba ekuwadde omukisa n'ojjayo kujjaeyo mu gavumenti kagatte ku byolina osobole okwekulaakulanya. Njagala kubaagaliza bye munjagaliza, njagala kwebaza Edizike okunjagala kuba mwanjagala nga ndi chairperson C5 mwana wattu ne bwembabulako nkitegedde mbasigala ku mwoyo n'ogamba leero kemuguddeko njagala ayogerera ate era totyanga kubonjagadde mpita njanga kujja kuba ebiseera ebimu nzija muno nzije Kampala ekyo kijja kuva mu comment section bayizo tugaba mutuddiza omusajja oyo kati awo Mzimbanja kugamba naye ababadde tebagala muzeeyi maraga mwagala kuguno mukutu nago ndi kuleba hotel njogera eri ensi yonna twalina radio station age ne television age naye kati buli muntu asobola okuteekawo radio station oba television station wayagalidde wakiri police bwe kutuusaawo ng'omusajja yagireeta omwebazaako bw'obanga olina ensobi gy'omuwulirako gitugambe tumugambe tutereze kati nze ensobi nje kugaye gye muwulirako ampeyo ku ssente genda mu PDM kale basebo ne banyabo mbebaza okuva lwe twatandise muzikirize mbasibulire wano Deusi yabadde ku kamera tubeera tukyusa aba kamera buli kaseera lwa nsonga yeno nayo kampuni tutambula na bitambula kale Deusi yabadde ku kamera muzikirize mbasibulire wano mu kontrol akume atakumira musala tujja kudingana omulundi omulala.